Omufirisuuti yaleese Kadaama naye Kadaama teyeefudde boosi mu kiyumba. Kadaama akalambidde yeeyisiza ddala nga ye boosi mu kiyumba ky'omufirisuuti. Oba nammwe eyo gye mukolera wali okozeeko ne mukozi munno nga mwena muli bakozi naye nga omukozi omu yeeyisiza ddala nga ate ye boosi wo. Uno Omunayuganda alaaja n'agamba bannange bandeetedde omukozi wano naye omukozi anfudde ate Kadaama we kyokka ffenna tuli bakozi. Oyo mumulaba yatuuse kiro naye okuva lwe yatuuse ali ku ssimu paka nakati talina mulimu gwakola. Akedde embwa nzija mu buliri nze mugololera ebiyinifoomu bye yazze nabyo bye baamugulidde. N'akeera n'ambikkulako bulangiti neekanze mu ntumbu anfuuyira pafyumu mbu mmuwunyirira. Oyo gwe mulaba talina mulimu gwakola, atudde butuuzi nkoze buli kimu bulayo kwoza bintu naye ng'atudde yadde n'okwenyegenyako yadde n'okugyawo obuliri bwasuzeeko wansi awo nze mbugyeewo ne nnongoosa ekisenge kino nga omukiraba. N'atuula ku buliri bwange obwo bwatuddeko buliri bwange naye mulinze ku kyayi anti bagamba ataakole n'okulya nga taalinga. Ali ku ssimu okuva lwe yazuukuse mpaka nakati. Okuva lwe yatuuse mpaka nakati ali ku ssimu. Ndowooza mumulaba oba ali mu myaka emeka naye bagenda mmuzzaayo. Kati gw'oleeta otya omuntu atamanyi Luwarabu yadde n'Oluzungu? Kati ono bagenda kukola batya naye? Akola bukozi sayini. Abategeera bazizaayo omukozi ategeera ne baleeta ono. Abula bannange buno obuntu saagaana kwogera ggwanga lyako kubanga kajja kutegeera. Tekayina kye kakola yadde naye nkalinze ku byokulya nti okalaba. Yo bannakonekitinze kaaki ku intaneti yange nze nakakonekitinze anti akatijjo. Nanti okalaba kyokka bazizaayo abategeera bazizaayo oli Omufiripino. Ne bale tewali paati esinze kunnyumira nga kukeera ku makya n'azuukusa munne n'amugamba amugololere engoye ze baamuguliddeyo ebintu bye yazze nabyo azuukusiza munne mbw asituka agolole. Ate bannange bwe tudda ku kintu ky'essimu temulaba nti babboosi abo bayomba nnyo nti Abannayuganda tubeera nnyo ku masimu. Naye njagala okubabuulira omuntu Omuethiopia bannange babeera ku masimu. Omuethiopia n'Omusirilanka bali abantu babeera ku ssimu. Abayindi baneeno n'Abafiripayini tebatera nnyo kuba bomanyi okwefuula nnyo eva nti obeera bize bukola tebutera kubeera nnyo ku ssimu. Naye Omusirilanka n'Omuethiopia naddala Omuethiopia bali abantu babeera ku ssimu. Asobola obeera ku ssimu n'ayogera ne bbaawe okuva ku makya mpaka kiro nga bali ku ssimu. Abannayuganda tetwagala nnyo ssimu. Abannayuganda ffe essimu tugibeerako nti oba oli ku social media ng'ezo oba TikTok bikiwe bityo. Naye Omunnayuganda obeera ku ssimu from morning ng'oli ku video call. Obudde tubeera nabo. Tusinga okunyumirwa nnyo social media ezo n'ogenda n'olaba ku kino kyabadde kitya biki byabadde bityeno. Naye mu kigambo ky'okkuba essimu oba okwogerera ku ssimu Omuethiopia n'Omusirilanka bakyakutte ennamba emu. Naye munnange mwana nga w'omulaba awo naye kyamuweddeko. Ate si ffe tulina olukwano. Kadaama nga yakalaba Kadaama omupya yenna ka wifi waba alina ka password kasooka muwa ka password kaakano. Kyemanyi ku Bannayuganda bambi tulina love ng'oggyeko abatini ennyo naye bwe kikwatagana ku bakozi Omunnayuganda ne muba temunfaanaganya lulimi oba ensi nga muva mu nsi za njawulo. Singa Omunnayuganda omukwata bulungi osobola omufunako omukwano ogwa ddala era musobola okutambuza emirimu gyammwe mu kiyumba buli kimu ne kitambula bulungi. Naye ng'oyagala okulaba obubi bw'Omunnayuganda muyise bubi. Buli lw'omuyise obubi bw'ati n'atisensinga nti kaakati ono ye ayagala kumpisa bw'ati awo alyoka akyusa kkala. Bannange byebyo ebintu si byangu era abakola mu biyumba nga mukolayo babiri
nga mukola n'abo abantu b'amawanga amalala. Simanyi butya bwe mukikwasaganya kubanga nze abasinga mpulira munange nga bakaaba nga beekokola bakozi bannaabwe. Naye ate munnange ndabyeko n'Abannayuganda nga bali mu kiyumba babiri naye nga tebakwatagana. Oba kiva ku ki? Munnange ng'omu yajja n'asangawo munne kati ate n'ayagala okuba nti ye nga ye atandika okwegula eri babboosi alaga nti ono ye mubi. Kale ebintu we bityo biba tebinyuma. Kinyuma nnyo bwe mba mwesanze mu kiyumba nga mwenna muli banseemu lulimi lumu mukwatagane mufuuke n'abasisters. Mulaba Abawarabu abo balina omukwano, oba amumanyi oba tamumanyi azironga azimuwarabu munne bannange beeyagala. Naye gwe kubamu akafaananyi kifaananyi ki ky'olaga mukamaawo oba bakamaabo nga mwenna muli Bannayuganda naye nga buli ssaawa mubeera mu kwesojja, buli ssaawa gwogenda n'oloopa gundi yakoze kino. Omuwarabu ayinza okukulaga wano eno nti kiri fayini era naaba nga akulaba nga kituufu gwe oli mulungi nnyo okusinga kw'oli, naye bw'addeyo n'atuulamu mu ttuufu alabira ddala nga tuli basiru abasembayo kuba bo beeyagala. Abo abantu beeyagala. Singa naffe tweyagala bwe tutyo ne tubalaga ekintu ekyo nti naffe ng'abaddugavu tweyagala, kyalibadde ate kirungi nnyo. Naye osanga omukozi nga mwenna muli Bannayuganda munnange n'akufuukira ekizibu. Naye nga ngenda kusaba mukwano nga mmaliriza, amannya asigala yenze Maggie Tegakyuka. Gwe wenna nga gwe munduga ogusoose okuba nti munnange onkyayirako ku channel yange, nkonera akawo kagambo subscribe. Wansi wa vidiyo eno waliwo akagambo subscribe, kakoneko ate obe nga otwegaseeko. Mukama akumpeere nnyo omukisa gwe akikoze, ate era gwe akomentinga n'olayikinga n'osharinga okola kyamaanyi nnyo muntu wange. Musibe bulungi, musule bulungi, mweraba.